Webale nnyo munnaffe olw'okuba ng'osazeewo ogire ng'otambula naffe ate mawulire agataliiko ofufu. Kitundu kyaffe kino ekyokubiri tukiguddewo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde Mubenda asibye atalaaza disitulikiti okuli Mubenda, Mityana ne Butambula. Awamu poliisi ewaliziddwa n'okukuba tiyagasi mu bbanga okusobola okugumbulula abawagizi be. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ky'NUP bendera okunoonya kulwa kutandikidde Mubenda ng'asembudde Kakumiro yasuze awerekeddwa akamyuka akuli ekibiina ky'NUP mu Buganda Mathias Mpuuga n'abalala era nga mu kutuuka Mubenda basanze poliisi esudde emisango nga temuganyiza ku kiyingira ne mulagira okuyita mu kkubo eddala asalinkiriza n'atuuka Kasambya abadde olukungaana n'agumya bannakasambya nti kadde baagala okukyusa embeera okubeera obulungi bamulonde. Emmotoka za poliisi nga 30 bagamba tulwanyisa bulwadde naye mu kigo ky'okuleeta ambulensi baleeta mmotoka za poliisi kuliko n'emmotoka ezonoona netiwaaka amalwaliro lyalegali bungi netwagala asooka atukolere ku kyenjigiriza zezimu ku disitulikiti ezisemba ebirime embeeyi eri wansi bw'okombeyalinga n'ebintu ebiva bweru oluvudde egaddwa ku n'enfuzaavuganya ku kaadi y'NUP y'emmere Mityana Butambula ono ebulikira Mityana bakutendeddwa omubaka wa Mityana Municipality Francis Akinabala era nga poliisi n'amagye babondera. Badde bayingira ekibuga eky'Emityana poliisi n'eddamu okubaka n'okuyita mu kibuga kati era ekiddi abadde tiyagaasi okubagumbula. Olw'abantu okubeera abangi poliisi balese ne beeyongerayo zaakasimibwa na Mityana olw'okwaniriza Kyagulanyi. olunaku olwaleero tuzze wano nga lukulu era nga lwakulangirira enkyukakyuka ey'omu ggwanga lyaffe Uganda. Baganda bange nsooke mbasabe ayina masiki eyo buli ayina masiki gyambale bw'oba olina masiki gyambale. Akomekereza ne disitulikiti y'e Butambula wabula bwesiweza 12 obudde okuba kampeni bwebuweddeko poliisi ntateko okuba tiyagaasi okubagumbula. Olwaleero tulina essanyu ly'amaanyi okubeera nga pulezidenti waffe addako pulezidenti Bobi Wine atuuseeko mu Butambala wadde bamulemesezza okwogera ne yeeyongerayo naye abantu bamuleze essanyu. David Tamale yakusakidde guli enkulu Akwedi TV. Ebyo nga tubitadde bali okunoonyereza waliwo okunoonyereza okukoleddwa Vision Group ku beesimbye ku pulezidenti okunaabaawo omwaka ogujja. Okunoonyereza kuno kulaze nti Pulezidenti Museveni yakulembeddemu ng'ate Robert Kyagulanyi wakukwata kyakubiri. Okunoonyereza okwakoleddwa Vision Group mu balonzi mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo okulaga nti singa akalulu kuba pulezidenti kakuba leero Yoweri Museveni wayina alemi akawangula n'ebitundu 3 ku buli 100. Robert Kyagulanyi Ssentamu owa National Unity Platform okunoonyereza kuno okulaga nti akwata kyakubiri n'obululu ebitundu 3 ku buli 100 n'addirirwa Ingina Patrick Amulyati obwefuddisi n'ebitundu 4 ku buli 100. Okunoonyereza kwakoleddwa akatula Novemba 2014 omwaka guno nga twatuukiddye abalonzi 15,600 mu nsamu mwenda okuva mu disitulikiti ya Namutano nga babuziba ebibuuzo ebyenjawulo ku bantu abatuukiddwa abantu ebitundu 74 ku buli 100 ba mu byalo ate abantu 26 ba mu bibuga. Bwe babuziddwa lwaki beesunga okulonda ebitundu 8 ku buli 100 balaze nti okulonda ddembe ly'aba 3 ku buli 100 baagambye nti baagala kukyusa bukulembeze ate bataano baagambye nti bakatako okulonda omuntu w'ekibiina kyabwe okwagala okufuna endowooza zaabwe obwedda era babuuzibwa nti mu ndowooza yo ani g'osuubira agenda okukwangula kwa pulezidenti okw'omwaka ogujja. Ekifo ekyokuna kiri mundu batumawo ng'alina abantu ebitundu 2 ku buli 100 ate Mugisha muntu wa NT ali mu kifo kya 5 n'akatundu kamu n'obutundu 6. Muntu addirirwa Nancy Kalembe, Joseph Kabuleta, Lieutenant General Tumukunde, John Katumba, Fred Mwesige ne Willy Mayambala. Okunoonyereza kwalaze nti wadde nga Kyagulanyi alina obuwagizi mu bibuga kyokka Museveni amulebya nnyo mu byalo. Abalala babuziddwa ekibuuzo nti alinga osuubira agenda okuwangula pulezidenti ng'ebitundu 64 n'obutundu 4 ku buli 100 bategeeza nti Yoweri Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obutundu 24 n'obutundu 4 ku buli 100 Patrick Amulyati obutundu 2 n'obutundu 9 ku buli 100 songa abantu 2 n'obutundu 3 bazzeemu. Tuwayiza ne banyafuzi ku bibiina ebyenjawulo ne batubuulira ku kunoonyereza kuno. This result should have come within just a matter of 1 week.
A lot of things have happened since the 14th of last month. Remember that we had only started the campaigns for the presidency at the time when this survey was conducted. Zino zenda wako mawulire ne ku social media ziwa presidential candidate wange 53 59 presidential candidate wange wasingawo nnyo ali mbitundu 7.5 to 80%. Ate mu malala getulina abazigu balumbye ekyalo Tema mu ggombolola y'ekikyuse Luweero ne bakuba abatuuze emiggo n'okubabbako ensimbi ze baagabanye mu kibiina. Basabye baweebwe poliisi okuba embeera esusse obw'omulamuzi. Abatuuze okuva ku kyalo Tema mu ggombolola y'ekikyusa mu disitulikiti basize ku tebuuki olw'ababbi okulu b'abatuuze bannaabwe ne babaligita emiggo bandikosa n'okubatematema ebiso nga ssente ziri mu bukadde buna zibabadde bagabanye mu kibiina eky'omwaka bakuulise nazo n'abasinga banyiga biwondo. Bino byabadde wakati w'essaawa 3 n'ennyeza ekiro ekikeseza leero abasinga kubona bategeeza nti babalumbye bagenda kulya ekyagulo nga n'abamu boolekera kunaaba beetogeddeko ne bategeeza nti obedda batandikira kubali wabweru ne mu nnyumba ne bayingira ne batulugunya basobole okubawa ssente. Bona mwana kyavaga taata batutta abasajja babano bakuba baaba kakati naafubutukayo mukufubutukayo nange nefubutukayo ndowooza zigenda kubeera bwezisaawa nnya. Alice Nabunye muguba wa Myula oluyimyanga lutabaalo olw'abazigu abatandikidde okuba nabe nga kati ali mu kutya. Mutabani wange ng'akaaba ne banzita nfusinga mpulira emiranga nasanze agudde wano. Bategeeza nayo tebamanyi oba ababba bava ku kyalo kuba n'akasente ke baagabanye mu kibiina nako baakatutte. Nezijjayo ssente ezasooseza naddendekedde abaana okuzisa emmwanyi ne baŋŋamba leeta ssente tubadde twakagabana mu kibiina nezijjayo ze nabadde nagabanye mu kibiina nazo ne baŋŋamba yongera ssente era nenkwata ez'amakerenda nadde nayo ssente ez'amakerenda nenkwata n'ez'amakerenda nazo nenziwa naŋŋamba obadde ki nezijjayo amakerenda nengakunkumula nebaneka okulondamu bakikumi ababibina. Sekiwere Jofuna asangiddwa ng'aweereddwa ekitanda ku Hanan Medical Clinic ategeeza nti bwe bamusanze agenda kunaaba. Kati nambuuza okola ki ebweru essaawa zino namugamba ngenda kunaaba nga nkubye mu ttooki mu maaso simwetegereza bulungi nansamba nagamba nti leeta ssente nantema ekigala kimundu ku mutwe bakuba nga batugase babiri. Bagambye nti ababalubbi abadde balina emmundu n'emiggo gye bagenze bakubisa abantu n'okubatiisatiisa. Abatuuze kino bakitadde ku byokwerinda ebinafu ebikyali ku kyabo kyabwe nga tebalina poliisi yonna eri kumpi okugyako ekikyusa. Tusaba obuyambi nti poliisi etuli wala nnyo eri wala eri kikyusa tusaba etuyambe batusembeze ku poliisi ebuzibu era wano kubanga obukumi butuli wala nnyo ate abibajja ne batulugunya omulundi ogutali gumu egitali ebiri. Wano wenjogerera ziri mayiro nga 6 okutuuka ekikyusa awo wonna tewaliwo byakwerinda byonna era abasajja bwe batulumba bakolera ddala omulimu gwabwe nga bwe baagala. Poliisi erweteganya okuba ku kyeyogera ku nsonga eno. Masitula Navuga yakusakidde Gulian ku Lwakwede TV. Abawanguzi mu kalulu ka Gabula Ssekukkulu bakwasiddwa ettu ne basiima Bukedde famire.